tukwebaza olunaku luno, tukwebaza olwa B2C, tukwebaza olwa buli kimu ekirungi ekigenda mu maaso. Tukusaba tukuŋŋaanye wano nga tusaba olunaku lwa B2C lubeere lulungi. Mukama luteeke ekisa kyo. Abalabe baabwe bakuumire wala, tetubagala kwola okuzemberawo. Twagala tubeerewo tunyumirwe omukolo gwaffe bulungi nnyo. Allah nga tusinzidde mu kisa kyo, tukusaba nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Nabi Muhammad n'emmaano z'abajjajjaffe zonna. Yes, there you go. Omu ku bantu ali amabega wa Mukaya Events ekyokusatu ndiwo nga mukulu wa bano. Ate ekyokuna ndiwo nga mmeeya we Bunamwaya. Era mmeeya we Bunamwaya tugenda kugula tebo nga bakansala beeyo. Tujje tubajoge tubalabeko. Kubanga bano bakyali ebyaddala. Banamawulire mumanyi obuzibu tuyitamu n'abayimbi. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi ali liyo. These byonna kyekimu. These batabu bali so real. Bakwagala mu bulungi ne mu bubi. Bwe bakube ku radio bajja kubeererawo, bakube ku TV bajja kubeerawo. They are good guys. Era big up on yourself. Era nsaba mukulu Julio simanyi oba balesa kumpera Diana haga ndoke nyongere kwogera watajikuwa sikira kugenda mukogera kumupera haga Diana anada Julio mwe haga ndako yachi ija kugamba this Julio mwe haga ndako katoka tofayo Come on. Julio, come on. Mr. Lee. More harder. Come on. Masuka kuliko. Gacho tuyamu olukwe. No tuna. Bobilash. Wanosonyowa. Kingsa mukate ko mungalo. Tofayo, next time better. Sole. Bambi. Sole. Utalaba. Abana balaba. Wakana okulaba. Anyway. Agomere majja. Emyaka 10 simi yangu. Naddala ngozimba ekintu kitwa brand beta B2C. Bana mole munanjulira tule abayimbi bangi nnyo abajja mu myaka 10 tebabula. Spice Dana, King Saha, B2C, Edrisa Msuza Keunzo, Batabu. Okubeera myaka 10 ng'oyita mu miyaga gy'amawulire si kyangu. Era ndi wano beebaza ewekibenda big up on yourself, my brother. Esina gwe ngenda kukuwa. Emyaka 10 Waikibenda yasayingako omuvubuka bamuyita Dwekali. Ne musajja tebyamutuukako tebyali byangu. So abasajja bana basatu kubanga bakyali kimu si kyangu era mbeebaza temukoowa. Njagala kuddaano nga tusembetinga emyaka 10 twagala abaana omwaka ogujja. Diana twagala abaana omwaka ogujja. We need kids. Yes. Spice, we need kids. Tukuze. Ono ye mumanyi. Ne Waikibena mumanyi. Kusaidia Mukaya Events. Mukaya Events ye muku company esinzo okuwagira music industry ya Uganda. Show eyasemba yenene twakola ya Spice Dana. Stage mwagiraba, sound mwagiraba. This time around tugenda ku making sure nti B2C efune ekisinga. Mukaya Events twawunyo kutumia sente. Tusoka kutumia brand zetukolagana nazo. Nga brand baita B2C brand nene. We take it to celebrating of music industry in Uganda si kyangu. Kaso kensike. Atula. Chala dokitsa. Obina. Awani. Ndio jango mbuliza ku mama wange. Jango Waikibenda tonga mande mukuru wo. Oli na sente. Tusoka kusikia myaka. Jango mbuliza ku mama wange.
Abafe. Tokalwamu. Bayo. So, manager abagamba ku Mukaya events. Tuli willing era tugenda kumaking sure nti mufuna ekisinga. Mukaya events ewanyo bannamawulire ekitiibwa. Era in case ng'oli munnamawulire oli wano. Making sure nti covering Mukaya events bulungi. Tujja kuddiza ate ffe tusipoocha. Tumanyi okwocha. Era ffe si bya palapasi tujja kugamba tegenda kwenkeera ye twocha gemazima. Tagiza maguzi zifunya mbudde tetuli kwate bino tusemanya okola biki kasitowanga oli munnamawulire kwekwate kunze kulaka tunanesi yange mbagaliza press conference ennungi bintu sima bya celebrating emyaka gya 10 era nsaba muwe bannayuganda ngena kuzo mwezi 9 ekisingawo kubanga mbamanyi muli batabu mama Lema high five. May God bless you. Oyagaliza. Toyanziza nnyo Jacob Mtuze webale nnyo Jacob Mtuze ne bachali bange munasonyi bagambe atyo mulikodi namwakafuwa ndisanuse nnyo okubalaba ku lunaku lwa B2C amazima muli bachali bange muli baganda bange tobolaba mu byonna ngambye kanzije misinde ekisinga okubanjagaza bachali bange wano bekipinze soba ebbanga lyonna lyonna nti bano bagayi bolaba tebalina ssaawa zaabwe tetulinamu abayimbi bannaffe nga bagamba ate omukubira ku nnya wakiri mukubire ku mwenda naye bano oba kiro oba misana oba ku makya bambi bakyali baffe ebbanga lyonna nsaba katonda abakuume mutuge mu biseera bya firigo mwere mwenna paka myaka egyo tetugenda kubaawo obulamu ala bwatuwadde amazima abantu babaagala ate kibagaza mu bingi ebigenda mu maaso ne mu kumanyira okungi mu temubiri ekulinyirira okungi ate neswago yaffe temugikubye tetulina abayimbi nga tulwanye nabo lwa kintu ekyo nga bazze ne bakola ki so mwebale nnyo bakyali baffe tubaagala nnyo nzenzize ku lw'abantu bangi nnyo nnyo tebagamba genda obere okulwa bakyali baffe era mbakakasa nti tugenda kujja fulufoosi okingizira byonna munda mwene so mwebale nnyo mwebalire ddala bano kambagambe akantu akalala bano okumanya bakyali bange olwembeera mu kkubo lyabwe enjala n'ennuma nembakubira siwe kiri era nenkyama nembala okusabula nentambula teri luganda lusinga olwo ngaomuntu omwesiga paka ku kyokulya tetutyokulya mu bantu mwana so mukama abakuume nze nziruse eŋŋando naye mukimanye nti ndi nammwe ebbanga lyonna lyonna ate oba ffe tugenda kubalwanirayo ku ddala ezimu. Mr. King Saha, thank you so much. Linda King Omuta King, Linda Komuta. Huyo mkuwade King 360. Yeah. Kazi nze nkoletya. Ila choko. How just Obama jangu. Aiwa. spicy muka, spicy. Namulondo. Kati tukole tutya bambi kyogamba ekiri ku menu ekyo. Yimbanga ba Namulondo. Kumuyimbira munga bwachunga. Mkunyumiza TikTok vibe ne live. Mkunyumiza TikTok live na mashina yana mu TikTok live. Mkunyumiza TikTok live kisembeke wa Mr. Live live. Mkunyumiza TikTok live kutambula ku TikTok live. Video call. Ati nyoya video call. Video call. Audio call. Amakubira video call. Nzetokuira ku audio call. Nzekuira ku video call. Obebe ngochuka muzirisi. Chuka. Yo, King, thank you so much. Whoever you're blessing. Thank you so much. No, itaga kujja kulunja. Nabari. Era abubuka bweki.
Kukote. Thank you so much. King Momo.